Mufumbira nze Ssebakkangako kugo bayita maama wange. Jagala ntunuulire nze ayogera naawe. Jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzigyawo wano osobola okikola. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi. Lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe n'oyo omukulembeze. Dr. Bedi nsonyiwa nkuddingana naye munnange nze nkusinga okwagala Honorable Mpuuga yenze namulonda okubeera deputy president. Yenze namulonda okubeera leader of opposition. Nze namulonda okubeera commissioner. Naawe nze nakulonda mukadde wange. So bino sibikola mu bukyayi bannange. Nyinza obutakkaanya nammwe naye tutunulire kinene ekitusinga kuba kino kye tukiikirira kinene. Baganda bange njagala obbetondera bwe mba byenkola bibanyiiza naye nyongera obbayo betondera kuba sigenda kulekeraawo. Abedi Bwanika omukisa gwafunye okubeera ng'asisinkana Bobi Wine amutottoledde ebizibu byonna basajja be bye bamuyisaamu to the extent baatuuka omugamba mbu yakwata muwala we musajja watu nekimuluma era wafunye omulukisa olwogerezaganya ne Bobi Wine maaso ku maaso byonna abimulangidde ne Bobi Wine kyakoze okubeera ng'amuddamu ne ku nsonga ya Mathias Mpuuga. Bobi Wine watuukidde okugamba mbu ye ng'omuntu yasinga n'okwagala Mathias Mpuuga compared kwabo abalowoozamu nera Bobi Wine yakyawa Mathias Mpuuga kati ali mu kubeera nga amulemesa buli kimu kyali mu kubeera nga akola. Actually mbu alinga mukuba okubeera nga amujja mu kibiina kya National Unity Platform. Details kaneeno ko kabeera k'abakulumuko kubanga ko kalimuko olu politics engeze wano ku SMX Media gye tutera okubeera nga tukola stories za entertainment naye na bino bikulu okumanya biki exactly ebigenda mu maaso mu ggwanga lyo erya Uganda. Nga sinabeera nga nkuterako obutambi bonna bamika nkusaba subscribe nga ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates na ddala nga zino. Honorable Kyagulanyi nyina ebigambo bisatu era nsaba obiwulirize. Mukulu Mufumbira ng'ontunuulidde bw'asaba nga tukola politics ono bwe tugamba struggle mulekeraawo okutuvuma n'okuvuma abakulembeze baffe. Mulekeraawo okuvuma gwe bayita Katikkiro. Mufumbira owa kamera sooka ono njagala ndabe nze Ssebakkangako ku mwana wange. Mufumbira nze Ssebakkangako ku gwe bayita maama wange. Jagala ntunuulire nze ayogera naawe. Jagala ontunuulire mukulu Kyagulanyi. I have never done that. Abo abaana abatuvuma baana bo. Abo abaana abatuvuma Kyagulanyi baana bo. Ayagala yenna okunzigyawo wano osobola okikola. Ekyokubiri mukulu Kyagulanyi. Lekerawo okutta abakulembeze ono Masayasi Mpuuga mukulembeze nga naawe n'oyo omukulembeze. I cannot do that. A few moments later. Tukkiriziganya na muntu yenna avoola buli mukisa gw'enfuna ate olaba ne ku mbeera eno ng'abantu basitula amaloboozi gaabwe ababanja Ssaabasajja Kabaka besiwakanya batuufu kikola naye mbakubiriza bannange buli kimwogera mukyogere mu kwewa ekitiibwa ne mukuwa enono yammwe ekitiibwa mukyogere mu buntu bulamu. Mulina eddembe okubanja Ssaabasajja Kabaka nange ekinnumira muli n'ensirikira muli naye mbasaba bwe muba musitula amaloboozi gammwe mumanye nti kyoyogera ekyo bajja kisiiga ffe kati babeera ku social media mulabe muganda wange abadde wanaagamba mmwe abo bantu bo siganye buli omu kati abambadde obukofiira ano abangi sibamanyi na bamanyi namwe mulabe kati mumanyi nakumanyi si musango okumpagira si musango okwidentifyinga naffe naye bonnange bw'oba ogenze mu bantu ng'oyogerera enkyukakyuka bakulabira mu kifaananyi kya Kyagulanyi so mutuyambe mwogere ebintu ebituweesa ekitiibwa mutuwonye okutulangiranga ku mikolo nga wano. Bannange tetuli batemu, tetuli bakyamu, tetuli bawemuzi,
tetuli baddu, tetuli bawatuzi ba bisiyaga, tetuli bantu bawatuzi ba ntalo.